Mwaka. But of course, on Nakorero, we have a diva in the house. Of course, Olimba Muluide Tosimula, Omchala Inet Dobozi. Jesus Christ. She's really good. She's talented. I would say that. Atenjago kwebaza mwena basazewo kulaba nti. Zonna muzirese, zonna temuzitunulide ne mugamba nedda toluka amanya Maria Dana Namiro. Of course, sirinze ko nako olwalero ndi n'omwana muwala, the beautiful, the vocalist, the diva in the house. Yeah, your intro je nkuwadde kusana. Thank you. You're welcome. Bade manyi nti onga ngamba kibulamu yongeramu. Mame Emala. Emala. Viola, how are you? I'm fine. You're talented. Thank you. I love your music. Thank you. Abalayi batoliweka banemba buzizaako nnyo balamusizaako nnyo amanya Viola Nakitende ndi muyimbi bamusabula management. Sabula management. Eh. Ate wasookera who is your manager? Manager wange Big Digbawa. Ate walo studio amwe bagita bati? bagita Sabula. Sabula. Oh, mwagikyusa bukyusa linnya bali okuva dda. Bagikyusa linnya, bagiri branding. True. Kuba mbadde ngenda kwebuuza nga mmanyi linnya ddala ate mpulira linnya ddala. So Viola yaani tuwulidde Viola omuyimbi naye Viola yaani before nga tonnajja mu kifaananyi kya music. Who is Viola? Before nga sinajja mu kifaananyi kya music. Nga tetukutegeeredde mu music. Nga music tumukugjeeko gwani. Nze Viola Nakitende neddira Lugave nzaalwa Luweero ndabasabira ebyo. Oli mufumbo? Tujja kgenda. Viola yasomera wa? Nasomera Luweero. Okay. Wasoma ki? Nasomera ebyange bye nasoma. Ebiriwa? Nze mbimanyi. Tebabyogera? Tebabyogera. Niyinza obyogera abantu ne batya. Besides music, what is your profession? My profession. Like wonogamba nti kati nze nkola ku TV nakola journalism kati gwe. Besides music, I do art. you do art. Yes. Art munene. Nkola art wa knitting. Nzinduka. Otunga. Otunga biki? Sibiteteeyi. No. Designs nsobola giruka. Osobola kuluka carpet. Yes. Domats ebimuli ebirungi, then painting, naye si yenna. Omukola spraying byonna nsobola bikola. Wabisomerawo? Saabisoma nno. Nesanga nga ndisobola obikola. Wabitandika ddi? Abitandika mu lockdown. Eriwa? Eri yasooka. What inspired you? Nabiraba ku YouTube. Oh. Nentandika okukola ekyasooka nenkiteeka mu nnyumba yange. Nenkola ebirala. Nagenda okulaba nga abantu babyagala. Nolabanga bikuleetedde ssente. Kati kugamba gwe mu lockdown tewasafaringako wadde? Si nnyo. Ate eno yeekutwala etya? Eno naye nvuga supiidi naye nange ngivuga. Togikkiriza kuleka? Tesobola kundeka. Bazadde ba Nakitende bakyali balamu oba mukama yabawumuza? Mamange gyali mulamu, tatange yawumula, so kati nina mama yekka. Obulamu bwo ng'okula, how was life at home? It wasn't really good. Byali era si birungi nnyo, si bibi nnyo nnyo ebisembayo. Just twali awo mu middle class. Ensoma yo ng'osoma buli mwana afuna challenge, abamu ssente zibuze, abamu bazadde bawe baganye buganyu baweerera. Gwe wammwe kyali kitya? Zaabulako. Nezibulira ddala? Nezibulira ddala, zaabulako. Nga nakamala senior 4. Okay. Nezibula. So joining HSC tekyali kyangu. Naye era munaye Katonda yansasa ne maani enzira nyingikola. After what? After how long? After like 5 months. Yeah, tewatuula. Badde manyi nti wamalanga mwaka gumu ebiri nga tojoyininze senior 6. Natuula. Kuba nagenda okugenda ku ssomero, nagenda okujoininga HSC ng'abaana abakola dda. Naye era tewafiirwa mwaka. Waliwo abafiirwa omwaka, oli ng'afiirwa ebiri nga tazzeeyo, but good enough tewafiirwa mwaka. So waka wazaalibwa n'abaana bameka era oli mwana wakumeka? Wazaalibwa abaana 6, omu n'afa, nze ndi wakubiri. Oh, you're the second born? Second last. The second last born. Kitegeeza abala bakulu. Nga omwana omuwala twegomba mu nsi ya Mukama eno buli olaba akalungi okaagala.
naye olumu twetaaga obikolerera tho abamu babifuna gye babifuna bwe wamala senior 6 kikyewazaako benamala senior 6 of course nali nkimanyi sente tewali zigenda kunyongerayo nali nkimanyi nalina muganda wange bamuta Brian yalina botiki e Maganjo nangamba jangu ogere otandika okukola mu botiki yange mpola mpola so nentandika okukola mu botiki yawo mpola nga wengenda ku kyaki kubanga ku kyaki nali nsabirawo Kawempe ng'olwovuddeyo Luweero nvuddeyo Luweero yaŋŋamba avaayo eyo ojja otandika okukola mu botiki yange e Maganjo nengera netandika okukola mpola awo enava n'okola ki nensitya mu music. So you didn't join campus? I didn't. Twogerera mwaka ki ogwo? 2014. Kiki ekikuleetera okujoininga music? Nawulira nga nkisobola kubanga kuva ku ssomero nali nyimba. Nalikayo nyimba ku ssomero nze. Walekayo nyimba? Zitya? Ku ssomero lyange lyansomerako nayiiza ennyimba nakati bakyaziyimba. Okitegeera. Kati wenavaawo nengedanga mu church nga tuyimba mu church kati awe nali nkolera waliwo ab'ebidongwe bino ebizindaalo nga balina ennanga nga balina ne gita kati nze nayinza nnyo okuba ennanga era nenjiiko so okusobola okuba ennanga bulungi si bulungi nnyo naye nsobola okubamu ebyange byempulya byenfiire lwaki buli muyimbi aliko ka church like mostly mbayita abamaloboozi abali vocally good lwaki balinako ka element ka church buli omu agamba nasookera mu church lwaki temusigalayo mu church lwaki muvaayo of course tukyaliyo mu church. Okay, why did you cross over like music wamwe ne mutandika kuyimba secular music ne mutasigala eri nga mukikubira mu church ne mubumi like ne musitula gospel fraternity eyo nayo neba y'amaanyi kati era nsobola okubeera nga nyimba secular ng'era nyimba gospel anyumiddwa secular nanyumirwa anyumiddwa gospel nanyumirwa ate mumuyita secular music kyobanga ne ku mikolo gyammwe gy'abalokole mukuba tosiimuula mukuba nkomye ku ggwe zati njogera ekyo mukuba because of you ne ku mbaga zammwe ez'abalokole ng'okintaddeko nnyo dayala ggwe mukuba ennyimba zaffe zomuyita eza secular so omukwano si secular nze onyimba ku mukwano si secular nsogamba nengamba nyweza golina toyoga nyweza baawo wadde oli mulokole bunawo so otagala okitegeera just nyweza baawo tusaba yakadde wakiri tubulirira abaana oyo si gospel si no that is okay naye kyengamba waliwo music gw'osanga nga oli abadde muyimbi wa mu kkanisa naye najja n'akuba oluyimba nga for sure n'omwana wo tewandyagadde aluwulirize okay with your gospel I agree nti mulungi at times kirungi n'okubuulirira abafumbo nti waliwo ennyimba ezimu sandyagadde byogera kati nti olumwe munaabeera mu moment ey'omwami n'omukyala togenda kukuba mwoyo mutukuvu jangu yesuubera nange of course there is some music agenda okubibwa okay my question is lwaki abantu bonna kale abayimba abali vocally good just as I said before balinako ka element ka church kati ddala olaba church naawe ogirabira ddala bulungi nti etraininga bw'obeera nga aliko mu church tosobola kuyimba ng'omuntu atabeerangako mu church church ekuza eddoboozi jukira mba muyimba nnyo ate nga mulekaanira waggulu jjokoma okozesa eddoboozi lyo gyerikomukola ki okukula so kati kyovala abaana abasinga bava mu church abaye kanaye bwe wajja ovudde Kawempe vudde e Maganjo munne w'e Maganjo otandise okuyimba otandikirawa natandika ku backinga nga mbackinga ennyimba mu studios nga bampita nali backup artist nga bampita okubackinga jangu backinge kano jangu backinge kalya nga bampa sente ngoloba kwa sente nga meka sente zange ziriko ojja kunzira no jagala kumanya wali omwana oyanza okanga bamufera ojja tandika okumbala ogambe wafunanga zino kati wakolamu ki so netandika okubackinga nga mpola ne getting comfortable bayimbi kibe wa backingako abayimbi bangi luyimba kirojjukirayo nti at least this song nalubackinga na backinga baby girl Ralutaya ne Irene ne backing nyingi bingi kasi kyazijjukira naye nga nyingi nze mba nzuya nengamba olwonze yalubackinga ovaayo ddi mu backup otuuke naawe ojje mu limelight tutandika okulaba mu backup
nali ngeze kubakinga ku studio wa Dig Bower. Okay. Then ye yangamba nangamba ngoyimba bulungi. Anze nga ndaba eri babingamba bulijjo kitegeera. Ningamba nze ndakwebakingira sina manyi ke sina sente zigenda kola ki. Kuyimba zange kuteeka mu sizina sente. Kane bakingire bampengayo akasente kange negende mu boutique y'abandi nkole. So kati nangamba oyimba bulungi tusookola ekintu fenna. Okay. Nengamba yamanyi ono naye nze neddirayo nembakinga ne mapa sente zange nenzirayo nenkomawo nera okubakinga naddamu nangamba then nemugamba mpe mu time nampa time nerowooza ekirowoozo nenkigula netutandika okukola fenna ng'omwana owa Kristo owa Katonda bakuwadde omuntu akuyisa otandise okuyimba ennyimba z'ensi. I would say that because kyetutegeera sizansi okay, how should I call ennyimba z'omukwano? Okay, otandise okuyimba ennyimba z'omukwano abantu b'ekkanisa gye wali osabira bakirelating like bakifuna batya? bagamba ngudde. Did you try to speak to any of the elders oba omusumba kwekyo kinali ngenda okukola? Yeah. Nedda kuba nali kimanyi tebajja kukola ki kunzikiriza nayogera na brother wange yekka nangamba kiwe try give it a try kitegeera nentandika naye bwesayogera nabo bwe bawuyanga nyimbi ne bagamba agudde takyasayimirira katuti kuyimba olutyo kyekyadako like I'm just taking a scenario nti omusumba wo oba babayita bati ba reverends awulidde oluyimba okomyewo ku church kugenda ku kituuti oyimbe yankubira essimu nangamba ndabye akayimbako it is a nice song katono bwe yaŋŋamba tosimula nga luyimba lulungi banayesanga lwabadde lwa gospel kale okitegeera nemugamba ye musumba lulungi nangamba bambi lulungi nangamba naye tulina kuwumuzaamu concert lwaki nangani watandise okuyimba ennyimba z'ensi tugenda kuwumuzaamu togenda kuddamu kuyimbira katuuti. Wakireceiving otya nga ggwe? Tekyali bulungi kuba nali nkagala katuuti. Abaana abayimbi mwagala obutuuti. Akatuuti manyi we kanyuma ggwe wali okayimbiddeko kati oba kayimbiddeko okamanya katuuti kanyuma munene bango bakatuuti nesonyiwa katuuti. Otandise okuyimba ani yawandiika oluyimba olwasookera ddala? Tosimula. Oluyimba lwenasooka nze personally lwenasooka okutegeerera. Lwasooka twasooka oluyimba olwasooka baali bayita ondowooleza. Lwe twasookera ddala okuyimba bwe twalumala ne tuluta audio tetwafulumya video nenzira ku Tosimula. Ennyimba zange esinga zonna ziwandiikiddwa Dig Bower. Tosimula yaluwandiika n'oluyimba olwasookera ddala yaluwandiika. Omaze bomala okufulumya oluyimba luno lwa Tosimula kwa lwe lwakutunda lwe tujja okutunuulira ennyo kuba abantu lwe basinga okutegeera. Tewafunamu muli omutima ogugamba nti oba nga pastor wamaze okugamba ebyo byonna tewafunamu omutima ogugamba nti naye ndabika neetaaga okuddayo mu church? Yeah. Of course naliira nzira. No kyeŋŋamba nti okuweereza Katonda. Okay. Katonda. Ne wano nagamba kati abange bye katuuti Katonda kamuweereze mu ddoboozi lyange nga mpita ate ewalala. Kitegeera. Omulabi watali wekka ng'oli eyo oli mwana oli mu kkanisa oli muyimbi. I think you're getting something from her story. Wano wennyini we tuli nti abaana bangi kozinze ntera nnyo bafuna abaana bangi batera okunya nagamba njagala nnyo okuyimba like ayaga nnyo okukuza ekitone ekye naye ng'atya omusumba. Mu bulamu bw'ensi eno I think follow your dream. Wuliriza Katonda wo kikyakugamba. For God is campus, I think I would say that. Nti wefumitirize ne Katonda wo olabe ekituufu ky'olina okukola. Mu kaseera ko kennyini batugamba nti ba producers oba abantu abo ababeera mu studio balina ebintu bye bayingizaamu abaana. Nti anaakuwa oluyimba asooka okubaako ekigambo kyakugamba. What was your situation? Ekyange tekyali bwe kityo. Kyogamba Dig Bower yava buvye n'agamba olina eddoboozi eddungi nkuwadde oluyimba. Yagamba olina eddoboozi eddungi tusobola ffenna. Tusobola ffenna nga ttiimu. Ne tutandikirawo. If I ask waliwo emboozi eyayitawo some time back
wakati wo ne Digibawa, and I would want you to clear the air about this. Nti mukyala wa Digibawa yavaayo ng'agezaako okulwana nga waliwo ebigambibwa nti gwe ne Digibawa there is something. What do you have to say about that? Tewaliwo something. Ekiriwo management, manager, muyimbi, business. That's all. Gwe kenyini nakuwulirako ku interview emu ng'ogamba nti nali mulwadde najja ndabeko. But there is nothing. Naye nga mukyala we yagezaako okukiteekawo nti there was something. Of course nali mulwadde. Just that. Just that. N'ekyo nakikiri yalingana. Anti munange oleka nkwe emboozi zino zisigalayo ku YouTube. I'm telling you. So every time you come out of like when you look into the camera omuntu n'akikubuuza it is always good to give the clear answer. Tya omuntu wanalaba kali nalaba ne kino wajogamba I think she was right. Ng'omwana atandika ovudde mu ssomero ovudde ku kyaki otandise okuyimba katosiimuula biki byosinkana challenges ki ezaali awo lwe lwimba olusoose like lukoze hit waliwo ebiseera byobuzijjuka waliwo ba Mary Butter waliwo abayimbi abaali bagwa mu ddoboozi lyo. I would say that because you have that strong voice and Mary Butter was one of them. Tewafunako challenges oba attacks kujja mu bulamu bwo? Saafunayo challenge z'abayimbi. Yes, they were appreciating. Kyekyasinga n'okunsanyusa nekimpa n'amaanyi okweyongerayo. Baali basiima busiimi. Kozi challenges era ng'omuyimbi omupya w'ojja biba bingi nga stage. Of course we have to manage how to manage the stage. Naye ng'ebisinga byonna ogenda obiyiga mpola mpola. Ate emboozi ya Pastor Iga eyingiriramu because waliwo we nakuwulira even omugenzi Pastor Iga ng'afudde nakulaba wamukolera attribute gye wakola like ng'olaga how sad it is okuba ng'ofiiriddwako taatawo. Gwe ne Pastor Iga n'omugenzi Pastor Iga mukwatagana muti ate nga tulaba Digibawa yakuleeta mu music ate tuwulirako Pastor Iga yakuleeta so kiki ekiri awo? Kaakati ekyomugenzi Pastor Iga we nali nakamala senior 6 nagendako ku church ye nalaba akalango nga kayita nga ayagala abayimbi nengenda mu interviews ne bankolako interviews nempita nangamba oyimba bulungi naye ngako obudde obwo naye sinatandika kuyimba bulungi ng'ebigambo si byatula bulungi nga kuwa ekigambo so naye yanyambako nnyo okunjigiriza okuyimba kuba yalinga sunagita nagamba yimba amanya sunagita yalinga amanya sunagita tutuula awo nasunagita nagamba yimba noyimba lwakubanga nabeerayo emyezi ndozange 5. So you met Pastor Iga before Digibawa? Yes. Okay. Nabeerayo ng'emyezi 5 kati ate brother nga ate nagamba omala obudde bungi eyo ku kyaki tokyakola then kati ate nempumulamu eri nenzirako ate ku mirimu kati awo revival we yajjira awo nemba weyanga bayimbanga nangendangayo nenyimbayo nenkomawo nimira nenyimba nenkomawo. Why that special attribute to him? Because bwe mpulirawo awo tewaliwo nnyo kyama tewaliwo ki like nyejo kinyumiza like it looks like a simple thing nti omuntu asobola kuba nga ali talented. Wali olabyeko omuntu akuyigiriza okuyimba yatula oyo muntu abona oyimba ekigambagamba yatula kino tobyatula yasinga okubonaabona ennyo. Yali akuwandikiddeyo oluyimba? Eyampandikira oluyimba ki? Luyimba luyita Viola Waluno. Viola Waluno. Yes, lwali luyimba lwa ssomero nenduyimba nankoya ne video. Yes. So weeruli oluyimba? Weeruli. Digibawa agenda okujja ng'olwedde olina talent nga wagizimba? Yes, nanyongerako. Omulabi wa Toli Weka tuli ne Viola Nakitende muwala w'omugenzi Pastor Iga. Si kyekyo? Kyekyo kyennyini. Okay, bade manyi nkisobeza muwala w'omugenzi Pastor Iga and of course agambye nti ali so happy okubeera nti Pastor Iga yamu meeting mulamu bwe and I think tuli wano okogera ne Pastor Iga naye oyo omusajja ye muntu nga abayimbi bonna bw'obawulira abasinga bayitako mu mikono gye ekiraga nti maybe he was such a good man yadde nti abamu tebaabiraba omanyi bagamba omuntu amala kufa nolabo ku nsonga eyo nga tetunawo mulamu lwaki omuntu amala kufa
ne mulyoka mulaga obulungi bwe. Oba ekyo nkiddemu ntya nange simanyi lwaki naye ng'ebiseera ebisinga omuntu amala okufa nga balaba obulungi bwe. Ne bwe yali mu bulwadde abagaba neddaana abadde muntu mulungi bane mbadde mwagala simanyi lwaki kiri bwe kityo. Ne bwe yali mu bulwadde no one came up okulaga nti let's fight for his life. Ne bwe baali bamutwala mu kkomera saalaba bayimbi bakola attributes ze ng'amaze kufa nga bavaayo okulaga nti balwanirira omusajja ono nga taata waabwe nga muzeeyi waabwe. Mu kufiirwa kwe by then naliyo mulumbe nalaba abayimbi ab'enjawulo nga balaga nti abadde muzeeyi abadde naye lwaki mu wano mu biseera nga bamusiba bamukola biki no one bothered, no one came up. Basobola okuba nga bali abavaayo kumuyambako naye munda ng'otagenda kuvaayo kujja mu kamera nkoze kino. Abayimbi be Uganda baagala tajidde mu kamera. But of course it's just a quick song is really nice. Mu nnyimba ezafuluma mu biseera bya lockdown ezaali zizogera ku COVID, I think it was your song n'oluyimba lwa Bobi Wine. Ennyimba ezaali, should I call them hit songs mu kaseera ka COVID-19? They were really good songs. Ate wayimba oluyimba ng'olufiringa. By the way, lwaki Nakitende gwendaba wano? Si Nakitende gwendaba mu video. Like, nina vibe gyendaba ng'oli mu video obanga ayambadde omuzimu. Oba nkozesa ekigambo kituufu. Obanga ayambaddwa omuzimu nga manyi omuntu nga oli mu studio, there is that vibe you get, there is that feeling gyendaba mu video ne ngamba oh my god oba ono omuwala akikola atya njagala musisinkaneko. But abalabi batoli wakonako tulina nakina agenda tunyumiza ndowooza naawe osobola okumpolereza ku kyolaba kati nekyolaba wali ng'ali mu video naye waliwo eddoboozi likyuka kubanga oba expressing ekyo ekintu kyoyimba sisobola gamba tusaba yakadde I can't sing like that. Tusaba yakadde nyimbiramu kana akantu kebakokola waliwo wotuka n'okola eddoboozi ne liba I don't know ne sounding nga kosi like osobola kinkoleramu kati oba waliwo techniques ezikolebwa mu studio ezetamu nyimbiramu katosiimuula nsabira ako katusaba yakadde okikolemu ekyo kiroboozi kyosinga okwagala kati nanti waliwo nyimba ze kitagendamu sisobola kiteeka mu tusaba yakadde. Okay, kati kiteeke mu luyimba lwo. Kiteeka mu nyimba eziri crazy. Okay. Kankuwenze nga sikupimira baby. Kuba gwe tatabulamu. N'omusajja tebamupimira kubanga yajogola. Okay. Alright. Kati ntegedde gye kiva. Kivawa. Eno. Kibeno. Okitegedde. Gy'okijja. So yensonga lwaki nti we mutuuka nga oli wano mu nnomo tulaba vibe tetulaba like we see a normal person. Then eri wabayo omwoyo omulala ogukwambadde. Eri wabayo ekikwambadde olina okukuba. Music y'omusanzo otya gwe ng'omuntu? Music. In fact wakamala mu bbanga ki? Seriously nga serious business. Natandika 2018. Okay. Tandise 2018 sitosimula yafulumya. 2018. Tujja emyaka 2.3. 3. Oh. Ate ng'oli ku maapu ye betuyinza okugamba nti baakabi basita. Inshallah. Oluyimba music nga music alimu challenges. Nnyo. What are some of the challenges gwe ng'omutuuze ofeesinze mu bulamu? Nga music yeetaaga nnyo omuntu omugumiikiriza. How? Yeetaaga obugumiikiriza. Osobola okuta oluyimba n'ogamba nti kati ntadde tosiimuula. Okay. Kasooke ngumiikirize ndabe lugenda kukola lutya. Ne lutakola. Ate ng'otaddemu ssente. Otaddemu obudde. Magic ki yali mu luyimba lwa tosiimuula? Cause abantu baagala nnyo ebyekaana. Yes, abantu baagala nnyo ebintu ebyekaana. Naye bw'owulira tosiimuula omuntu yandyagadde Nakitende Viola ayimbe style ya tosiimuula okusinga ennyimba endala. Magic ki ali omwo? Tewali magic nnyo yali mu tosiimuula. Kyensobola ogamba ekyali mu tosiimuula nti kyali kirudde okuwulikikako mu matu g'abantu. Naddala mu Uganda okuba music ali silo baali bamugoba wano e Uganda. Abagala kikuba okitte okitegeera kati ng'oyo music bamugoba so kyali kipya ndowooza nze nga bwe nze ndowooza abantu bakyaniriza lwakubanga kyali ekipya. Okay. Bwe ndowooza. Collabo zimeka ze wakakola? Collabo ziri 2.
ziri bbiri. Nina eya 00 omubwati. Then ne Shidi Style. Olimba balita wankuza. Ziri bbiri naye endala zijja tulina nyingi eziri mu store. Tuba tukyagala ku challenges ze musanze okusomoozebwa music. Mbadde njogera ku kiri eri ekyokuta oluyimba ng'omanyi lugenda kukola ne lugaana okukola. N'ekirala osobola oba nkyogere ntya ssente zisobola okubula zitya osobola ati nga mwina management yammwe kitegeera ne mugamba mugenda kuta oluyimba bwe ruti ennaku z'omwezi bwe ziti newabeerawo ekigaanyeemu era challenge nabamu ekigaanyeemu ate nga mwatadde date so ne mwongezayo date kati abawagizi bambi babeera bagamba okitegeera tokyalabika. In fact wete tunajja ku show waliwo wano faaniwo naye nga waali wano mukozi munnaffe bw'ategedde nti gwajja mbuuzizza Viola yagwa tetukyawulira music we yinga nna n'oluyimba olupya lweka terutonnaluta bulungi terunnatambula because of you lwafulumye ddi lwafuluma 2 weeks back kati olweka tonnalu ngenda kuyimba nga bwonziramu bukyenyimba nga because of you kati mpitibwa mukyala because of you nawe kati oyimbye kindala ndeka Viola ndeka Viola ndeka kati mpitibwa mukyala because of you bampana ekitiibwa because of you since I met you baby yes no I do bampita mukagundi because of you mpewa n'ekitiibwa because of you. Wow, okay. Abaagala na gye muli Viola Nakitenda abaleetedde akayimba kapya. So Viola music tukubalire wakati oli ludda wa abantu bali mu lockdown bafa enjala abantu tebalina ssente gwe oli kuki? Nze wendi Mukama agabirira. So toli kubamu kubalindira ssente za Saba Minister? Mukama akyagabirira. Ni management ekyagabirira. About management. Ekukwata etya like kuba tuyakaba mu management yabwe okay management yentuufu erina okumanya omuyimbi we bwayambadde bwalidde bwasuze bwatambudde ne wamwe bwe kiri bwe kibeera. So you're not complaining. You're not compromising. Ndi okay. Okikoze otya ng'omwana omuwala okutambuza music wo? Abasajja tukimanyi kyogerwa abasajja batera nnyo okukozesa advantage. Oli muyimbi balowooza nti you're desperate. You want to reach where Juliana Kanyomozi is. You want to be someone there out there. Gw'okikoze otya? Waliwo naawe abakutawaanya oba wabamanyiira? Nze kinyambyeko nti nina management. Okay. Bakwana Cobs oyo. Bamukwana? Cobs gwe basinga ottawaanya. Ate bati. Bamanyiiza nti. Cobs gwe batawaanya. Naye nze. Nze tebantawaanya. Baavaako. Single. I'm not single. I'm not searching. I'm contented. Do you have someone? Yes. Kutumiddeko. Ani Jeff, Farouk, ani Cobs. Oyo. Gwe tomulaba. Ensonga z'omukwano mu bayimbi zirumya omutwe. Oba lwaki? Kye njagala okubuuza lwaki abayimbi nga mmwe abaana ab'obuwala marriage is a sweet thing. Lwaki abayimbi temufumbirwa? Bwe mufumbirwa relationships zammwe zibreakinga in just a blink of an eye. What is wrong? Kiri mu ministry eya music. Oba nkyogera enkya kino nze kye ndowooza ekiviirako obufumbo bw'abayimbi okugwa amangu gaba malala. Nze ndi muyimbi nze sigenda kufumba enjala zange zijja kwonooneka awo sigala ajja kufumbira bbaawo. Okay. Nze sirina gaayo zangoye bannange enjala zange zigenda kwonooneka. Nze omusajja ye mufukamirira nkya nze sita omulamba mufukamirira omusajja nze awo sigala ajja mufukamira nga muwe mmere. Gwe bbaawo omufukamirira? Why not? Ofumba? Why not? Are you married? I'm not married. You have a boyfriend?
Yes. Omutuleetera ddi tumulabe? Ku boyfriend njabayitira nga afuuse husband. So kyogamba nti obufumbo bw'aba celebrities bufa lwakuba abakyala tebafukamira tebafumba tebakola bitya? Malala bwe ndowooza nze manya amala gakulembera ki? Ekigwo. Amala ebiseera ebisinga gakulembera ekigwo kyo. Wano mu myaka 2-3 gy'obaddemu mu limelight owakabeera mu relationships meka? Gy'olimu paka kati. Omwana wa kyaki omulamba oyagala nzire eno neeri? Ani gw'oyambyeko mu lockdown eno? Tuyambye abantu bangi. Mwenga baani? Fenga Sabula management. Mubayambye mu ngeri ki? Twagaba kawunga juzi wakalaba. Saakalaba. Akayitirivu. Wenuwa. Iddi mwaka gabadde. Wiki ewedde. Ewa. Eruwafu wonna n'amatooke. Nze ndisayidiza eyo ndi mu Ssaabagabo. Kulwaki towankubira? Viola, temwaga. Twagaba kobuzi tetwagaba kawunga. Yogerako eri ensi kobuzi. Mwagaba kawunga. So anyway, Viola tusuubira ki kati kye tuba tusuubira mu Viola Nakitende being that tuli mu lockdown? Enyimba abayimbi abamu bagamba nti music takyatambula ebivulu babiggala kati si myaka 2 giweze. Mwenga abali under dig bawa sente muzijjawa muyinayo business endala? Of course management inayo business endala. Ate gwe ng'omuntu nange okola kali aka knitting nja kukubira nkuwulira ebisingakaawo. No, abalabi bo baagala obimanya. Nje nabo bansingako okwagala obimanya kubanga wonga olya program eno nti toli wekka. Kyokola olwaleero waliwo omulala w'okyogera agamba olaba Nakitende asobola okukola ekyo nga star then why not? Kati olaba watugambye nti oluka waliwo omuntu abaddeeyo nga takirowoozanga nako mu bwongo bwe tekimujjanga nga omanye edda nga tunyooma emirimu gy'okutunga onako era ndi mutunzi kati waliyo n'omuntu ali eyo ng'agamba nsenga nkola nti ebyo naye bw'awulira nti Nakitende Viola omuyimbi watosiimuula akola emirimu egyo naye agamba nange nsobola okukikola. So what sharinzeko naffe what you're doing. I believe someone out there akulaba mostly nga fani wo agamba nange nandikikoze. Era kati nkola knitting wange. Byokka byokola. For now. Kigambo kikyowa omulabi wa toli wekka nga ate fani wo. But before that tukusubira kulabawa mu myaka nga 4 okuva kati. Myaka 4 okuva kati. Nga Mukama nkwatiddeko. Nja kubeera wamaanyi ddala. Singa ofa leero, would you die a happy person? Yes. Why? Kubanga waliwo abaafa nga tebatuuseeko na wendi. Naye nze at least wano wendiko. Mukama nagamba kati nkukinyi. I would die a happy person. Okay. Nga tozaddeyo kaana? Omwana si kirungi okuzaala. Kiraba okuva eri Katonda naye waaba asazeewo n'agamba nkutwala tonnaba. Accept it. Okay, kigambo kyenyinza okugamba nti kyotuwa ekisembayo for today mu show yaffe neyatoli wekka nga bw'owulira omulamwa gwaffe toli wekka njagala obeeko ekigambo ky'ogamba omuntu nga kigenda kyusa obulamu bwe kuba eno show twagiteekawo kubanga abantu nga tuleetanga mwe ba celebrities they learn something from your life kuba babeegomba bagamba oh my god I want to be like Nakitende, oh my god I wish I could just touch her, I wish I could just be next to her. Kati gwali eyo Rachel Noels muze musemberedde. Anyway, back on point. Tuweeyo ekigambo ky'osobola okuwa omuntu ali eyo nakolwa leero nga bw'owulira omulamwa gwaffe nti toli wekka. Because I know you've gone through a lot and you've made it okyalemeddeko. So omuntu atulaba kiki omugamba? Kyensobola okugamba omuntu ali eyo yenna ng'ondaba ssaawa zino program toli wekka. Togwamu maanyi, togwamu kukkiriza, togwamu ssuubi. Kubanga ebiseera ebisinga omuntu ogwamu essuubi you lose everything. Olina okubanga olina essuubi olina Katonda ye buli kimu kijja kugwa wadde embeera si nnungi buli kimu kijja kugwa okukkiriza okusaba wesige Katonda togwamu ssuubi. Byebyo ebigambo bya Viola Nakitende omuyimbi wa tosiimuula manyi lwe musinga okutegeera so muwulidde ensonga ze saba
toggwamu maanyi toggwamu ssuubi lemerako mulamu byebyo bitambuza obulamu like generally ebyo bitambuza obulamu mostly essaala katonda kasa weekwata katonda. I always tell you katonda yensibuko ya buli kyonna. God is the source of everything. Obugagga bw'oyagala, omukisa gw'oyagala, ekitiibwa ky'oyagala, favor gy'oyagala, byonna biri wa katonda. Simanyi katonda ki gw'osaba, simanyi katonda ki gw'okkiririzaamu, naye gwe katonda wo gw'okkiririzaamu byonna abirina. Gwe just mwesige bwesize and your life will become better, I am telling you.